njagala kubebaza mwena abali mu Revolution Uganda eyawamu naye okusinga ddala njagala okwebaza KDF ne ba foot soldiers, njagala okwebaza bamaama ak'ensusso neera waliwo ebitambula twabirabye eggulo nayo byogeddeko ekiro bagenze mu palamenti nga boogera nga bagamba ne boogera nzima ne bagamba waliwo abaana balumbuye and others boogera ebintu ebituufu amawulire bagajjawa amatuufu mu bitongole by'ebyokwerinda mu buli ministry mu palamenti buli wamu ebintu ebyo babijjawa. Ekyo nno nga sinabagenda walala wonna njagala kusooka kwebaza mmwe abayeesiga information eyo we yali tekkirizikika, mmwe abagisaamu ekitiibwa ne mugitambuza ne mubuulira bannammwe. Tulisikinga wano ne tukuba amasimu ag'abanene tugamba mukubire gundi ne mumukubira essimu ne mumubuuza otulo ne baddayo ne babidisikaso nti nange bankubira. So kubeebaza olw'obuwanguzi obwo bwe mutuuseeko. KDF mwebale nnyo mwebalire ddala. Togezaako ne wejjusa lwaki oli mu Babiloni mu biro ebifaanana bwe biti. Diaspora yeribaleetinga awaka. Genda olabe documentary zonna, genda olabe entalo z'okwenunula zonna, genda osome Bayibuli yonna. Abantu ababeera mu diaspora bwe mugenda ne mwebaka ebbanga lye mumala nga mwebase, ab'ewaka lye ebbanga lye bamala mu busibe. Abali mu diaspora mu nsi yonna mu buli nsi, abantu b'ensi eyo bwe bagenda mu diaspora ne beebaka, ab'ewaka tebeenunula. Ab'ewaka balaba bitono bamanya bitono, ab'ebweru mulaba bingi ate mumanya bingi. His Excellency yagambye bwe yajja eno ate yeewuunya eriiso lirina emmunye, ayimirira mu Amerika n'alaba omusota wansi nga gutambula bwe guti, n'alaba emmese ng'ali mu bwengula, n'alaba emmese n'alaba n'agamba yiyo kati edda bweti, ng'abali awakati emmese tebagiraba. Yagamba ayina eriiso lya ego kati ng'ali bweru wa ggwanga. Kubanga naye yali mu gavumenti ng'ate omutuusako information kati agimutuusako kuba agamba ye ali ate banaamukwata. So njagala bassaamu ekitiibwa mwenna. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutwesiga. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuyimirirawo ne mutambuza message. Mwebale nnyo okusaka information n'okugitambuza. Nabagamba tewali omusajja yagambye gavumenti bwebulwa ekyama teyimirira. So awo nawo tugenda kutuukawo kamala okugjawo bino ate tugende mu maaso ne program. Ennaku z'omwezi 13 paka 17 His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu USA, agenda kubeera eyo ewammwe nga Los Angeles, agenda kubeerayo n'olukuŋŋaano olw'amaanyi ennyo abawadde 13, 14, 15, 16 ne 17 mubeereeyo mu bungi nga mugende. Temutya kintu kyonna. Nawuliddeko nti no mu Amerika waliyo okukwata abatalina biwandiiko, simanyi mugiyita ice what simanyi ice what eyo ekwata, naye mbadde ngezaako okwogera n'abaliyo baŋŋambye bwe tubadde tusalaasala amagezi n'empenda baŋŋambye musobola okutambula ekiro, osobola okutambula ekiro n'okozesa train, osobola okukozesa train n'otambula ekiro, mubeera mo safe bw'oba owulira nga olinamu enkenyera. Naye bambi mubeereeyo abantu ab'omu Las Vegas, Arizona, Colorado, Nevada, Seattle, Montana, New Mexico, South and North Dakota, Minnesota, Missouri,
Chicago, Michigan, Tennessee, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida ne South Carolina. N'ebitundu byonna ebyetooloddewo ne Uganda ne US mwena osobola okutambula ekiro n'okozesa train. Yes, musobola okutambula ekiro ne muvuga ekiro baba tebaliyo, osobola okulinnya train nawo osobola okubeera safe, naye ekyokubanga ebiwandiiko toyina biwandiiko babitagalatagalamu tekikutiisa. Gendayo sala amagezi gonna ogendeyo. Mujja kutuuka ate mujja kudda, temufaayo. Mujja kutuuka era mujja kudda. Mukole enteekateeka mutambule ekiro muyite mu train, mulinye train mujja kutuuka. Kale nammwe aba UK ng'ennaku z'omwezi 7 mulinayo okwekalakaasa ku ssomero lya Sandhurst Military Academy. Mubeereeyo mu bungi, mubeereeyo mu bungi nammwe mulaga obutali bumativu. Buli nsigo gye tusiga tugenda kugiryako. Comrade Asadaman Makebe tukusabira kulika akabenje, Mukama yebala okusimatula, tukusabira kasita Mukama yakusimatudde awo n'owonaawo ojja kuba bulungi. Video egenda kutandika etya? Video egenda kutandika bweti tennaba kutandika gwe munanga awuliriza kino mulana kulinza omulana kya Basafu Ama Radio Buganda. Leero ntegeddeko jjo nabagambye ab'amayumba ababadde mu Wakiso omwo nga bakola ki? Nga bagira ebiwandiiko n'ebintu byonna ebikwatagana ku mayumba nga baagala ebiwandiiko, baagala details za buli nnyumba. Bagize ne batambula ne banoonya, kati olwaleero babadde mu mpigi. Naye kye basooka okukola tebaagala wakamera, era bwe bakulaba ng'okwata bakukwata n'essimu bagitwala. Balina enforcement, tebaagala kulaba ssimu okumanya bye bakola bimenya amateeka. Baneno mukwata amajambiye waka bataata, mukwata amajambiye mutema abantu abo. Tebatuzimbirangako ku mayumba, tebabazimbirangako ku mayumba. Kati olwaleero ab'omu mpigi batambudde ku makya ga leero ne bagenda ne basibawo ennyumba z'abantu ne baziteekako bussiiru. Abali munda musigala munda, abagenza okukola basigala bagenda kudda nga tebalina we basula. Okujjako ng'ogenze n'omala obbasasula ne balyoka bakuggulirawo. Bino ebintu bwe tubyogera muba mulowooza tulimba, wabula bwe bakukwata ng'obakwata vidiyo. Vidiyo za bubbo obalabye vidiyo za bubba tokkirizibwa kukwata vidiyo, naye tugezaako nga bwe tusobola. Obalabye mu buli reflector abo b'empigi ku makya, kati labayo amayumba g'abantu bataddeko bussiiru. Abali munda basigala munda, abali ebweru basigala bweru. Ezo zonna bazitaddeko ssiiru. Bannyiniza ababadde bagenza okukola nga balese abaana munda, abaana bali munda. Bannyinizo abagenza okukola bagenda kukomawo nga tebalina we basula. Byampaka kati. Njagala bongeremu amaanyi kuba nabo bakola nga abatalina amaanyi. Ebyo nayo nvuddeyo. Abasuubuzi we muli wano, kansooka abasuubuzi nga sinagenda mu program. Abasuubuzi mwena nga musuubula China, muwulire.
waliwo olukwe oluli wakati wa China, Museveni ne Kagame, which is China, Rwanda ne Uganda. Oluvannyuma lwa China, oluvannyuma lw'ensi okuteekako Kagame envumbo ku buli bye yali akola ne bamulemesa ne Congo gye yali abba ebyobugagga omuli gaasi omuli minerals zonna ze yali ajjayo. Waliwo ddiiru eri wakati wa China, Museveni ne Kagame. Bagenda kufuula Rwanda China ya Africa ku expense ya Uganda. Wulira bulungi, esawa yena wagenda gwawo ekintu wabenga waguddewo ekintu, basibe abasuubuzi bonna abava mu East Africa. China esibe ebintu okusuubula China ng'abantu b'ebbendobendo lyawo muyina genda Rwanda, kubanga buli kintu kye musuubule China mu East Africa obutiba bwakyo babuleese weebuli. Naye ng'ekyewuunyisa ku byo kikino, ebintu ebisinga obungi bigenda kuba bikolebwa mu Uganda. Bwe bimala okukolebwa bitikirwe bitwalibwe e Rwanda ku expense ya Uganda, ku makolero g'omu Uganda, ku masannyalaze ga Uganda, ku mazzi ga Uganda. Bwe bamala obikola, kubanga waliwo industries ezimu ze bagambye e Rwanda tezijja kusustaininga bulungi, kati bagenda bikola e Uganda bigende e Rwanda. Kati nga buli musuubuzi yenna abadde asuubula China alina kusuubula Rwanda, emisolo gisigale e Rwanda, sente zisigale e Rwanda nga muleeta e Kampala. Bako bukateeka bwe tutategeera ebiro obudde bugenda kukyanga East Africa mwenna musuubula Rwanda. Mu Uganda mulimu amakolero ag'ekyama, amakolero nga gakolamu abantu ba tribe ezi ba China n'Abanyarwanda. Tebaagalayo muntu mulala, tebaagala lugambo. Products zonna nga bwe bazikola zonna bwe zitikkibwa ne ziyingira Rwanda. Tebaagala muwololo. Ba China n'Abanyarwanda be bakolayo. Products ezo olumala ne zigenda e Rwanda, kakati zitwala omusolo e Rwanda. Bwe bamala okufuna products nnyingi nnyo ze musobola okusuubula nga tezikalira, wagenda kugwawo ekintu bagambe China yeekyangidde ku Uganda ne Rwanda oba ne East Africa, Kenya, biki nti oba bateekewo emisolo mingi nnyo nga tokyafunako ng'osuubudde China, naye ofunako nnyo ng'osuubudde Rwanda. Nga amagoba g'ofisa ng'osuubudde e Rwanda ate nga quality y'emu, kubanga plates oba obutiba obwebyo ebikolebwa China byonna bwe babisitudde baludde nga babala, birimu sali musala oyo, baludde nga babala biki bye musuubula, musuubuzi ku musuubuzi, biki ebitambula ennyo okuva e China bikolebwe wano naye ng'omusolo gugenda Rwanda, okusobola okuyimirizaawo Rwanda kuba tekyalina backbone wejja nsimbi eziyimirizaawo Rwanda. Okiwulidde ekyo? Kati linda Issa Ssekitto oba Kabanda, oyo Omunyarwanda Kabanda, bajja kujja olunaku lumu nga babawa amagezi nti bannange kati amagezi ge tubawa olw'okuba emisolo girinnye mutandike okusuubula e Rwanda.
ndi mu kutambulira ku fayiro y'ababundabunda naye ngezaako buli kimu nga bwe nabasuubiza naye bwe wabaawo wano ababundabunda nga mundaba muwulire kino ekintu waliwo ebintu bye mutamanyi ebimu ku bye mbazuulidde biibino ekintu ekitta ba refugees Museveni yennyini ali mu kubuzaawo obujulizi ffe bannayuganda tukimanye emirundi egiweze Museveni ne Kayihura bwe bamala okutta Kaweesi waliwo abaabalaba ne baagala obboolekeza amasasi naye ne babaddukako ne babaleka ne babalema okutta abavubuka abaali bakanika emmotoka mubajjukira emmotoka yali efiiridde waawo mukama waabwe n'abasindika bagikanike baava ku galagi y'Ennyanama ebintu bwe bigwawo ng'amasasi ne gatandika okuvuga baali bakanika mmotoka ne bagwa kava ne bagenda ne bayingira olusuku ne balaba buli kintu kati bwe bamaliriza bano nga bamaze okugira bagudde bakoze ne balaba nga waliwo ababalabye ne bagezaako bakuba amasasi naye ne gatakwata oyo omusajja Baloza najja n'agamba Kayihura nti waliwo abatulabye Kayihura bw'ajja ku ssiini n'alaba bwe yaddeyo ng'ayogera ne bannamawulire n'agamba tusaba omuntu yenna bwe wabaawo alina kyalabye oba kyamanyi poliisi tutaddewo ekirabo ky'amaanyi mujje mu ndabe nze mujje mutuwe amawulire tukwate aba ADF bano abavubuka ne batambula ne bagenda Naggulu Nakawa Naggulu ku headquarter za poliisi okuwa obujulizi ne batuukawo era yagamba ab'oku mulyango bwe bajja nga bannoonya nga waliwo annoonya mubaggulire mubaleete bajje abavubuka nga bamanyi bakikubye balina n'obujulizi era bwe batuuka Kayihura ne bamulaba n'abatuuza mu luumu n'ababuuza ne bamunyonyola byonna nga bwe byali twalabye bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti abantu bwe bati ne bwe bati bakoze bwe bati ne bwe bati ne bwe bati ne bwe bati n'abatuuza awo mu luumu n'ayita Baloza n'abagamba kambakwasa agenda obbakolako komishona agenda obbakolako abasajja baba batudde bwe bati mu luumu Baloza n'ayingira nga yoyo yennyini gwe balabye ku ssiini Baloza gwe balabye ku ssiini nga yoyo ne basaba essaala egi ne bagamba Mukama tuyambe bwe tuva wano tetudda tebaddamu kuva mikono gyabwe omutwe baagulonda ku Masaka Road omu ye yasimattuka ogu n'adduka n'ava ne mu kibuga Kampala bale abavubuka nga basatu Kaweesi ne bamuziika Kirumira n'agamba nteekwa okunoonyereza okumanya ensonga eyatta bwe baatuukanga nga ennaku z'omwezi 17 ogwokusatu baagendanga ku kijja kya Kaweesi okumujjukira n'okukola biki Kirumira n'agendayo n'agamba ono afande wange yantendeka nteekwa okunoonyereza otuuka ku muntu asembayo eyatta afande ono Kirumira n'anoonyereza ebintu ebyo n'abitegeera n'abifuna n'asitula fayiro n'agitwala ewa Museveni n'ebirala byonna ebyamutuukako Museveni n'amuwa appointment n'amulaba n'amubulira from A to Z n'amubuuza ompa amagezi ky'okutereeza poliisi n'amugamba poliisi tugiteme ejje ekomewo okuba other ranks ba high ranking officers bonna tubawummuze bonna tubagobe tutuulemu bano nga bwe tukuza tuzimbe poliisi ey'amazima n'obwenkanya Museveni n'amubuuza onoosobola okuba IGP Ntimbukuwe n'amugamba ye n'amugamba kale genda omusajja n'amugamba naye njagala ompa obukuumi n'amugamba ngenda bukuwa teyabumuwa
Museveni n'ayita Kayihura n'amuwa akatambi konna nga bwe baayogedde ebintu byonna kubanga we baatuula wonna waali wayadi nga Kirumira ali ku ntambi naye ng'alowooza ayogera na pulezidenti kumbi ayogera ne Ssaabamafiya ne bayita Kayihura n'atuula bw'ati Museveni n'amugamba twafadde omulenzi ffenna atumanyi awo wennyini ne basayininga death warrant ya Kirumira ne bamukuba amasasi ne bamutta. Museveni ne yeekwasa Kayihura n'amuteeka wali naye nga okufa kwa Kirumira Museveni yali akulimu. Bwe bamala omukuba amasasi Museveni n'ajja ku ssiini nga bakagamukuba kubanga yasiiba akikolako awe naalya Museveni naalya era yayita ku Northern bypass bwati ne bamukuba amasasi Museveni n'akyamawo n'ajjawo ebintu byonna ebyali bikola obujulizi. Buuzayo CID n'ogu oba ayina ekintu kyonna kye bajja ku ssiini ya Kirumira byonna Museveni yabikuŋŋaanya n'abitwala. Obujulizi ne bubula. Kale ebyo mbiwa ba refugees okutegeera omuntu gwe badiringa nabo. Bajulira bagamba bwe bati jjo omukyala yakyogedde ku Monday n'abalaba embadde njogera nalo n'olwaliro nnyina gwe njogedde naye nga bagamba mu campaign Museveni yagamba ba refugees bwe muba n'ekibaluma muveeyo mu kyogere mbayambe. Buli eyakyogera attiddwa abatannattibwa bali kudduka. Wabula bagamba tuyambe otwogerereyo ewa pulezidenti Museveni. Mmwe muli bafu bajja temumanyi bifa Magombe. Ffe abaludde Magombe emirundi gundi ebbanga eddene katubabuuli. Museveni ebyakazuulwawo Museveni yatirimbula ba refugees. Ng'ayita mwoyo Asiimwe Douglas ne ba commissioners abalala. So ewa Museveni temugenda kufunayo bwenkanya. Ntegedde bingi nnyo. Alidde ssente z'abazungu ku ba refugees so tayagala kerere yonna. Era Museveni yali emabega w'okubamalawo kati gwakyasimattuse weebondeke toolabikako awantu nga bwe tutambuza fayiro zammwe ya process sinaba kuzituusa process yatandise okutuusayo fayiro z'aba refugees awamu zatuuse dda. Mbadde njogerako ne State House eya Congo nenjogerako ne ba refugees so ngenda connectinga kuddamu kuba connectinga ku ba refugees abamu batya government ya Congo abalala kugamba waliwo akatannaba kukutuka bulungi kati nga nnyina okubawa essimu y'omu State House oba State House njiwa amasimu g'abano naye bonna wakyaliwo akakyakutte kati katugezeeko buli kye tusobola tugezeeko Katonda y'anaamanya ffe katusige ensigo ebibala ebinaavaamu naye nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange yabakaganya edda nabyo n'abalala n'ebirala byonna bannayuganda bannaffe abali mu UN betuludde nga tutambula nabo abali mu gavumenti ez'enjawulo abroad Canada nawa tumaze okukwatagana nabo fayiro tugibawe katulinde Katonda kyanaaleeta kyetunagenda nakyo naye mmwe ba refugees temugenda kufuna bwenkanya mu gavumenti ya Museveni yennyini yabatta olw'obulimba kuba mmwe mubadde ekyobusuubuzi gavumenti kyeyina mmwe basuubule baleeta mu Uganda ffe netujja mu Uganda ng'etutwala ebweru w'eggwanga ezo ze products gavumenti ya Museveni mwejja ssente mmwe abajjeri n'abaleeta mu eno n'afuna ssente naffe bannansi n'atujjawo n'atutwala era n'afuna ssente. Museveni yajja wano mu mwaka gwa 2017 n'agamba Kingi wa wano n'amugamba ffe ssente tuzirina otunda ki kubanga ffe wano tetulima tetukola bikya ebintu byonna binagricultural products biki tubiina otunda ki. Museveni n'amugamba ngenda kuwa unskilled labor
abavubuka emitwalo 7. ngenda kuwa abavubuka embula kalevu abavubuka emitwalo 7 nga bazze wano okufunira akatale. So ba refugees ekyo njagadde mukitegeere musobole okuba nga musala omuliro. Ekijja omanyi kinyaga bitono, bwe bityo nno byewuunyisa naye ate nga bituufu. Kyannaku nti ba refugees bali mu kuttibwa mu ngeri etategerekeka. Ba refugees beebuuza nti ani abatta? Jjukira nti refugee ye muntu abundabunda adduka mu nsi yo olw'embeera ebeera eriyo oba obutabanguko, n'adduka mu ggwanga ye lyalowooza nti mwanaafunira emirembe. Kakati bava mu mawanga ga Congo, South Sudan n'amawanga amalala agatuliraanye. Basajja battu ne bakazi battu ne badduka mu Uganda okujja okwetaasa olw'ekibabwe ekiri eyo sayidi. Bajja nga basuubira nti gavumenti ya kuno yeeyina obbawa obukuumi. Era gavumenti ya kuno eweebwa omusimbi mungi nnyo okuva mu bazungu nga gwa kulabirira bantu abo abatali ku bajeti ya ggwanga, kubanga badduse kibambulira. Kaakati World Bank eba erina okuweereza akasimbi kalabirire abantu abo abatali bannansi yaffe. Akasimbi ako akaweerezebwa abakulu bakeezibika. Bwe beezibika obusimbi bw'aba refugees, bakimanyi nti ba refugees balina bye balina okufuna ng'abantu okubabeezaawo obulamu bwabwe. Kaakati gavumenti egamba nti bano bajja kutuuka ekiseera nga balaba tebafuna products ze bateekeddwa kufuna ng'abantu, bajja kukyakyala. World Bank gye tujja ssente ezirabirira abantu bano eba erina okusituka okuwuliriza omulanga nti ate lwaki bakyakyala nga tetuziweereza. Omukulu kyakola kutandika kubajjawo mpola mpola. Babalumbagana ne babakuubamu ebyasi nga babalima nti ADF yebalumbye yebakozeeko obulumbaganyi. Jjukira nkugambye nti gye badduka eri badduka ntalo bajje Uganda bafune ku mirembe. Naye olujja ne mu ggwanga gye bazze okulowooza okufuna emirembe, nayo nga babasasira ebyasi. Kakati nga bo babalowoozesa nti ADF ate yebalumbye. Abamu kibaleetedde okutya okwagala waakiri okudda ewaka bafiire ewaabwe okusinga okufiira mu ggwanga eritali lyabwe. Bagenze okinoonyereza ng'ate gavumenti eyabalimba nti egenda bbawo obukuumi, kyannaku ye bakolako ate obulumbaganyi. Bagamba nti wano tewaasoboke. Omugezi addayo e Congo n'afiira eyo kubanga waakiri eŋŋanda zijja mulabako zimuziikeko. Emikwano gijja kukuŋŋaana gimukungubagireko okusinga lwe banaafiira e Uganda babateeke mu limbo nga tewali na waluganda waabwe ategedde.